amaziga g'abantu tegayigenda kukkiriza kuwummula namukwatira mu office siriimu kikolemu nina okwebaka ku basajja mbasiige siriimu nga bwe kisoboka nange nesasuza omusajja oli eyansiiga siriimu nga tunakeera makya kutta basajja balala sooka olowoozeemu kintu kimu kyokka naawe boogenda okutta bali innocent nga gwe wali mu byafaayo by'ensiri ensiri ewangala nnaku 7 7 days ensiri wewangaala ate ensiri erina olulimi lwali lweyogera kubanga n'ensiri nazo zoogera naye ensiri ku myaka emyezi ennaku 7 1 ennaku zewangala ku nsi naye yebaza katonda mu ngeri yayo oba endala okitegera kati oba ensiri ewangala ennaku 7 esobola okufuna akadde netunira sayiko yayo katonda engeri yagitenderamu negisiima kubanga yo eva mu bintu ebikyafu okitegeera eva mu bintu ebikyafu nemerako ennaku 1 ennaku 2 ennaku 3 ennaku 4 ennaku 5 6 olw'omusanvu ensiri neefa kati senga twalinga bantu nga tufiira mu nnaku 7 mu kuwangala kwayo tecomplaininga nti yazaalibwa mu bifo ebikyafu wazira ye imanyi nti katonda yagigerekera ennaku zazo zezo zirina okubeera ku nsi ate n'omulala gye olaba ettaka lino okuva tuteeka ekigere kyaffe ekisookera ddala tuligirinnyako ne tujooga ettaka naye ngaolunaku lutuuse gegenda okubeera amaka gaffe ag'olubeerera nowoba nga olina ebyapa bimeka fuuti zebakugerekako ziba zeezo tebasobola kukeera ku makya kugerekera ttaka lyonna linaga nti tukuzise wano bagerekako akatundutunduko keeko bajjajjaffe baali ku ttaka lino ne balirinyirira nayo tebakyaliwo naffe tetugenda kubeerawo myaka 40 agajja mu maaso baaga buli alaba vidiyo eno tasobola kubeerawo myaka 10 egijja mu maaso kubanga buli nnaku olukya okuwangala kw'omuntu kugenda kukendeera abali bawangala emyaka 2 ne batandika okukendeera ku 15 baawo 10 awangadde nnyo ku mulembe guno myaka 12 13 awangadde nnyo mu Uganda myaka 10 ate saawa zino abantu bafiira ku myaka 40 ana mu egyo ate obulamu bwe butandikira you understand kati ffe tufiira bwobanga kundi etandise okubeera bwetyo lisayiko y'okubeera omulamu etandise okukyuka siima katonda konna kakuwadde esaawa zino waliwo omuzibe talabangako bulungi bwa ensi katonda gye yagitondamu nga n'omuntu yamuzaalamu omwana oba gwe yazaalamu omwana tamulabangako mbalina nebunamwaya nga mufumbo bawe muzibe naye nga obabuuza obulamu butuusa butenagamazi kyensaba kiri kimu kyokka ze katonda asobola okumpayo olunaku olwo nga tanakunzija mulamu bwensi okulaba ku nsi ku binyonyi engeri gye bibuukamu nga kyasaba mu mulimu mutima gwe waliyo kiggala nga tawulirangako kigambo wadde kya muntu wadde nakimu nga tamanyi buwoomi bwa kigambo bwe kifaanana naye saawa zino tukozesa ebigambo byaffe okudisitoyinga emitima gy'abantu omwana naakula nga maama we yamugamba gweoli kisiraani kya taatawo omwana naakula nga taata we yamwegaana okuva ku lubuto nga yakalinya mu lubuto wati we papa kati buli kimu kyakola omwana kyonna tekitambula because taata yatonda yeegaana obuvunanyizibwa bwe ate taata bwe yeegaana obuvunanyizibwa bwe n'ensi emanyi okwegaana wobanga toli musabi nkikuddiremu ensi ekwegaana bwobanga toli musabi bwobeera omusabi ensi tekwegaana mama ayinza okuba nga takwagala tata ayinza okuba nga takwagala katonda nakuwa abazadde bosanze mu nsi ne bakwagala nze katonda yampa abazadde abannonda kasasiro ne bansomesa ng'owaabwe ne banjagala ng'owaabwe ne bampa ekyokwebikka ng'owaabwe era nze we nabafuna omutima gwange nga baddayo wa maamawo leeta maama bamuwa omulimu ne bamuwa omulimu naba nga akola mu Bliss Video Library nanyini Bliss Video Library nanyini Simba Telecom eyannonda kasasiro eyatwala obuvunanyizibwa obw'okubeera taata maama ku mwana gwatazaala naawe ali ku vidiyo eno kikwatako nnyo okuyamba omuntu omufuula ekintu ekirala ekyenjawulo omwana ayinza obutakujjukira naye omuntu gwoyambye ayinza okujjukira omuntu gwoyambye ayinza obutakujjukira omwana we nakujjukira kati ebintu byensi buli katonda wakukkiriza okulaba
omuntu ekintu nakukiriza nobanga otambula ku TikTok nosanga video nga video erimu message kirowoozeeko kiteeke mu nkola. Emitima gyaffe gifudde nnyo olw'okuba nga twagadde okuyamba okusuubiramu ebintu. Tetuyamba kuyamba nti tuyamba because of God. Tuyamba nti because ono kamuyambe kabampaane. Right. Okitegeera? Let me just try to give you an example about my life. Nina omwana recently namwa milioni 11.5 ezanaabo nkuze bamuyita Kato. Omwana oyo yajja ng'omwana omulala nga Jacob njaga kunyamba njaga kuddamu kutandika okusobola embuzi nze muwe ssente. Omanyi in return kye yakola yanvuma yampayiriza yakola buli kimu kyonna kyonna ekikolebwa omuntu but mu mutima gwange nzijukiramu omusajja gwe bayita omugagga omu yampa omutwalo gwa $1 nangamba nkwadde omutwalo guno genda ogugezese olaba osobola okuva ku mutwalo kubanga nange navaako ku mutwalo nefuka biliyoniya. Okitegeera genda ogezese omutwalo gwe yampa nengenda mu Kampala kasino nenzanya mu Zaala n'atakobako kyo nanyongera ogwokubiri nampa emitwalo 2 nali nze nga mugamba muze njagala kugula leediyo nsaba kumpa emitwalo aga mu myaka egyo njakuba nzizizza nagamba funa akatebe nenkwata akatebe nantwala mu seefu ye nga alina milioni za $5.5 eza $, netuzitula wakati waati nagamba Jacob ojjako emitwalo aga nenzebala emitwalo 3 nengakwata wendi nagamba olaba lumwe nina kyekyuseeku nemugamba ate nina kyekyuseeku nagamba egyo emitwalo 3 nsoboze kuwa naye Jacob tonabakundaga nti okoze mbongo tonakundaga nti olina obuvunanyizibwa tonakundaga nti no okusa ebyensi. There's a difference omuntu okukuta ebyensi nobanga tolina naye ng'oli mukufu nobanga towasoma naye ng'oli mukufu ng'oli proud mu mulimu gw'okola oyera mu toyi onaaza bakadde okola ku site whatever case it is ng'oli mukufu kana kalimu Katonda kayamba kyekino kinasiima ekyo Katonda majja okujjaawo akufuula miliyoniya. Basajja bangi ba BM ketowulyanga BM komanyi omugenzi teri mwana we gwatandikiza mu bulamu bulungi. Buli mwana we yenna yamutandikizanga mu ffumbiro yalina ensonga ki yamutandikizanga mu ffumbiro ate nga mugagga nga mugagga yandigambye mwana we katandikire mu office natandika mu ffumbiro eri okuwa value ekintu ekiyitibwa omukozi oli akola mu ffumbiro. So mu bulamu bwaffe tuyige okuappreciatinga buli kimu Katonda kyagezaako tulaga tuyige okuappreciatinga ekyo ekitutuuseko mu bulamu bwaffe tuyige okuappreciatinga amaziga abantu ge batukose ebigambo batugambye bw'okwata ebigambo ebyo abantu bibagambye totolisobola oli feria oli kyana kya munaku oli mugwira oli ebigambo ebyo ne bagambye because ng'ekyo okulwanyisa okukyusa Uganda eyenkya. Wow, Mr. Jacob ogenzi noyogera ku bantu okuyamba nembako nekyenjukira nadde nkola interview ya mukwano gwange omu taata we yali mumanyifu nnyo yayamba nnyo abantu mukwano gwange oyo yafuna ebizibu bingi nnyo n'agwa flat mwali eddogo ye nga bwagamba ebizibu ebimutyankana nako bwe yagwa flat omuntu eyamuyamba yoyo omwana taata we gwe yalonda n'amugja kasasiro n'amuweerera n'asoma n'agenda ebweru n'amwerabira n'omwerabira taata bwe yafa omwana bwe yakomawo okulaba ku taata nga taata yafa kakati ono ensi bwe yamulema omwana ono taata gwe yajja kasasiro ate yamukwata ku mukono kati yamukozesa era yamuwa ofiisi n'amuddaabula naye yamusanga ayagala nakwetta. Taata ensiga ejja yasiga ey'okwagala taata teyagiryako naye omwana we gyaliko yensi eyo. Bw'ogenda mu kitabo ekitukuvu ekya Bayibuli Jacob yazaala abaana bangi nnyo. Jacob alina omwana gwe yali ayagala ennyo bali bamuyita Joseph. Joseph oyo nga Katonda yamuteekateeka nti alitaasa Jacob olunaku olwo alitaasa ekika kyaba Jacob olunaku olwo baganda be ne bamukwata ne bamuteeka mu bunanka ne bamukola buli mpaka we bamutunda gye bamutunda eyo n'afuuka omugundi n'afuuka sireevu n'avaayo n'agenda nga Katonda amulinnyisa amadaala paka we yatuuka ku ntebe esalirawo ensi. Mu kusalirawo ensi ng'agituuseeko omukulu oyo teyakeera ku makya kukwata busungu baganda be babayisaamu nga bazze omusaba emmere baali tebamumanyi
nga tebamujjukire yabawa emmere because senga tebaali babbo senga teyali ekyo senga tebaali bo senga teyataasa taata waabwe. Jacobo yenyini yabba omukisa gwa Esau, yabba omukisa gwa taata we gwa muganda we Esau. Mama ali mu kisenga ali mu mukwano, tataga munange enkya nno ngenda ku blessinga Esau. Taata yagala Esau, mama yagala Jacob. Awo ensi wetandikira nti mulimu omuzadde azaala omwana nga tamwagala ninga gwayagala Katonda tamuyimusa ate nayimusamu gwatayagala. Esau mama namusalira amagezi namugamba ngendera eri ondetera kino, nakwata Jacob namuteekawo tengeri taata bambuzi yali talaba namwambaza ebyoya byendiga. Jacob nafuna omukisa gwa Esau. Era Katonda teyagana ku blessinga Esau because Katonda wokunsi yali amublessi yali ablessinze Jacob. Ne Jacob Katonda akkiriza omukisa ogwo taata we yamuwa. Jacob mu byafaayo bye Bayibuli ye musajja yekka era amezeeko Katonda ekigu namugamba sigenda kutta paka ng'omblessinze ng'okyusizza kikyendi. Era mwagamba Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Abasajja abatubatuuza ndio bakuzanya mu Bayibuli enamba. Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Mulimu abasajja bangi nnyo abakola ebyafaayo mu Bayibuli omwo, naye mulimu Katonda wa Ibrahimu, Isaaka ne Yakobo. Nali nakyawa erinnya lyange bayita Jacob. Naye ne Jacob ono ndi mbazanyi manya gonna tatange nasaba n'antuma Jacob. Naye ngenda okwetegereza Jacob mu Bayibuli ne Jacob ono ali mubiri guno nga balina ebintu byebafaanaganamu ebitintini. Manyi okulwana ne Katonda, manyi okulwana ne Katonda, manyi okweyambula nembeera bwerere mu nnyumba nenga Mukama gyenvudde omanyiyo. Mukama myaka 8 nalyanga ku street ndaba njolekera okudda mu mbeera gye nalimu. Mukama kyekiseera okumeggana naawe. Mukama nkoyo okumpisibaamu amaaso. Mukama banka yange ekalidde. Mukama ebizibu bintumbyeko. Mukama nina amabanja mangi. At times waliwo time wotuuka ng'omuntu ng'olina okweyambulira Katonda. Jamu engoye zo zonna sigala bukunya nga wajja ku nsi kubanga era wogenda okuddayo. Newe nakuzika mu suuti ejjaka esigalewo omubiri gwo gwonna guddeyo mu nsi mu ttaka. Lumba Katonda mugaye Mukama saatondera kubeera single father, saatondera kubeera single mother, saatondera kubeera nga nsabiriza busabiriza, saatondera okuba nti esente zange zimpitamu buyisi. Nkoye okuba nga engalo zino tezikuuma sente. Nkoye okuba nga abantu bajja banzijukira nga bayagala buyambi gyendi. Nkoye okuyamba ne batanzijukira. Mukama lwana ne Katonda mu ssaala. Mr. Jacob mukawero ke kamu wali omukwano gwange omuwala bino yabyeyogerera wadde nga biyita ku mmemme yange ne mukamwa kange obyatula. Bwe mba mbyatula obuvumbu bwe bwagala kudduka naye ate nzaani alemesa eddoboozi lya Mukama okuyita ku microphone eno okukyusa omulala. Musajja yamusiga siriimu yasookerako bwe yamukozesa n'amusiga siriimu yali agenze saba mulimu. Omusajja eyali mu ofiisi emu yali agenze saba omulimu. Omusajja eyali mu ofiisi emu yali agenze saba omulimu. Bamuyita Ddaani. Namukwatira mu ofiisi yamukaka. Yasooka namugamba nti okuwa omulimu gy'asooka kwebakako nkuwe. Kakati omukyala n'agamba nti nedda sikikolangako ekintu ekyo naye sandyagadde kutandikiramu eyo mbeera ku mubiri gwange. Musajja wange asoosa ajjemu eno mbeera nsaasira, nina maama nina bato bange, taata yafa ndi nzekka. Omusajja lumu n'amuyita namugamba jangu osayininga empapula ngenda kuwa omulimu. Lwali lunaku lwa Sande ng'abantu bonna tebakoze ku mulimu, n'amufoosinga n'amukwatira mu ofiisi. Ekikolwa kye ekyomukwano ekyasooka kyamusiza siriimu oba kyamusiga siriimu. Yanyiiga nnyo nnyere okuva olwo tataliza musajja yenna yanonooneka, alya amayirungi, anywa enjaga,
akozesa buli kimu. Waliwo n'ekikuba kye nali sitamanyi nakirabira ku ye bakiyita ice ng'amuwuuta n'alambala n'agwa eri. Ice tomumanyi? Nali simulabanga. Kati ice ali common nnyo kati mu bayimbi mu bantu ba celebrity n'abayabufuzi. Kakati bwe namugamba nemugana ekimala kimala lwaki tokyusa emmeeme eno dde eri Katonda n'osonyiwa n'oyagala naŋŋambe tandike sijja kusonyiwa. Nina okwebaka ku basajja mbasiige siriimu nga bwe kisoboka nange nesasuza omusajja oli eyansiiga siriimu byanzigwako ne mubuulirira paka bwe nakoma nga ndaba bye nandyogedde byonna biganye okumukyusa nakati alaka gyali ali mu kusiiga abantu siriimu mu ddoboozi lyo. Embeera eyo yali yekutuuseeko wali ogirabyeko era bigambo ki byosobola okuwa oba okugamba omuntu ayitira ddala mu mbeera eyo eyekyaye musajja oba mukazi nga ddala ddala ekyo yakifuula nkola aliwo okubatta kuba naye bamutta. Kyenzikiriza ekibi tekikola, ekibi tekitereza kibi, ekibi tekitereza kibi, era kyenzikiriza siriimu kikolimo. Ekikolimo ekyo bwe kijja mu bulamu bwammwe oba mu musaayi gwammwe olina okulwana nnyo okublokinga ekikolimo ekyo kireme kukwata ku baana bo. Revenge si nnungi. Revenge kimu ku bintu ebikyasinze okubeera mu mitima gy'abantu ennaku zino. Omuntu akuvuma n'omupangira ne bamukuba ne bamuyiwa amannyo n'ofuna essanyu but mu maaso ga Katonda si kirungi. Omwana omuwala yenna gy'oli nga tunakeera makya kutta basajja balala sooka olowoozeemu kintu kimu kyokka, naawe boogenda okutta bali innocent nga gwe wali. Bane kugamba omwana ono yafunye olubuto lwa taata we, maama we n'amugoba ewaka. Omuwala yayise kati nnyo okugenda ku mugo gw'entaana naye okuvuula yaga nti nesonyiye abasajja mbakooyi, abasajja siriddamu kwagala basajja. Namugamba ekintu kimu kyokka kyokka nti obulamu bimu ku bintu Katonda byatuwa okumakinga oba okudestroyinga. Wetudestroyinga obulamu bwaffe ne tweteekamu ekintu ekigamba nti sigenda kuddamu kukola kino oba ngenda kubeera kino, n'abantu bonna bogenda okutta bajja kubeera buvunaanyizibwa bwo. Buvunaanyizibwa bw'oyo omukazi bonna abantu bonna basiize bagenda kubeera buvunaanyizibwa bwe. Ne wali bavudde mu bulamu bw'ensi alisasulira ekikolimo ekyo kyagenze ng'asiga mu bantu ab'enjawulo abali innocent nga ye bwe yali. Waliwo nkugambidde nti ekibi tekitereeza kibi, wazira ekibi osobola kitereeza na kirungi. Ekiringanga tugamba nti omuntu bakakuloga ate ogenda mu ssabo okwetekulirako ddogo, tekisoboka. Olina okugenda mu either mu church oba olina okugenda either mu kereziya oba olina okugenda either mu muzikiti okwetukulako ekibi kye bakuteekako. There is no smoke without fire. Tewabeera awali omukka tewabulawo muliro. Mu bulamu bw'ensi ng'omwana omuwala sayini esookera ddala nti omusajja ayagala kukozesa oba ogiraba. Lwakubanga ng'omwana omuwala abamu nedda tufuna ogamba oba ajja kikola oba tajja kikola, kamuwe. Naye omusajja akeera ku makya n'akulaga sayini eraga nti naayagala kukwata, ajja kutuuka ekiseera akukwate. Oli omwana gwe mbadde nkunyumiza, taata yajjanga n'amukwata mu bisambi n'amukwata mu mabeere ng'omwana taloopa. Taata bwe yatandika okumukwata mu bukyala obuweweeta n'amugamba katoba awo feelings bwe tatandika okukola ki okukula. Taata natandika omukozesa ng'asirika busirisi because yalipotinga omusango wa maama n'atafaayo. So nze nsaba era ngamba nnyo buli kimu kye tukola buvunaanyizibwa waffe, either nga kirungi oba kibi okitereeza gye bujja mu maaso. Essaawa zonna okubanga omusajja yakufundisa yakusiga siriimu tekitegeeza nti naawe genda ng'osiga siriimu, wazira gwe dda ku ddagala, noonyayo omuntu akufaanana oyagalire olekeko ekintu ekiraga nti naye ku nsi waliko. Naye oganda kangende nga nsiiga ogende n'abantu bangi nnyo mu ntaanayo b'osiize amaziga g'abantu tegagenda kukkiriza kuwummula. Nze n'engombo egamba amaziga g'omukazi tegawummula paka nga buli musajja nagwe yali yeebaseeko nga buli kintu kyonna kye yatonze kye yatonda ku nsi kiweddeko.
kyatonda ku nsi nga muli abaana be abaana ne bazaala bonna bamala kuggwaho n'abasajja baali bamukozeseza nga bamala kuggwaho nalyoka awummulira ddala omukazi talinga nga musajja nti omusajja ffe tuwummula ddala naye omukazi zezimu ku mpewo ezirwawo okuwummula mu magombe either you like it or you don't like it, either you believe it or you don't believe it. Omukazi omwoyo gwe teguwummula paka abasajja bonna be yali yebaseeko nga bamaze okuggalira mu ntaana. Gwe mwana Katonda ali mu kawairo ke kamu bwe nali ku street enjala n'ennuma abantu bampanga emmere wadde nga waliwo yankombya mu kigere okumpa emmere era naye musiima olw'ekyo waliwo abankubanga era waliwo natende waliwanga n'enziba gwenno bakombya mu kigere nze omukazi yampa ewokusula yangamba ninamu akaboozi ampe ewokusula n'ebyokulya n'ebyokunywa nga ndeka mu nnyumba ekiro nga ne sex gwenzanya simumanyi kati gwe bakombya mu kigere naye ovanga ku muntu Kampala edda bali bakwata abaana ekampiringisa ngaekampiringisa waliyo omuze gw'okusiiyaga kizibu nnyo omwana gwe batwala ekampiringisa obutavayo nga musiiyaze agali magombe gennyini okitegera natebeeramu nga nti bwantwala ekampiringisa kangumira omukazi ono naye kyeyantisinga okunewunyisa ebintu bya Katonda ono mba mpita Ntebe road ng'ayina ng'avuga haliya nyomodo enerekeyo obutaala nga nange ndi mu haliya nakola watu nagamba nkumanyi tuli mujjamu ndi wano awo Kibuye na parking nagamba nvemu ngene mugamba gwe jangu nagamba are you the person I know nimugamba I am the person you know you are Jacob nimugamba yes I'm Jacob. How did you make it? What you making otya? Buli muntu munanga manyi ebyafaayo byangambuza nnyo watuuka otyawo wakikola otya benali nabo ku street bonna abasinga obungi bakuba naye mbasanga banzijukiraga ne Jacob wakikola otya kubanga nayina effujjo nayina eddalu nayina empisa embi nayina nali nenebaza Katonda okunnonda ku street nanfuula omuntu omulala nanfuula omuntu ow'enjawulo so yena ina gy'oli eyo esanze omuntu ayinza okuba nga akuyamba naye byakuyisaamu kuyamba nga bikuluma mu mutima manya byateekebwa nti ojja biyitamu wazira kyolina okukola gweotuuka nga mu successful life tolina kweyisa nga ate gye bakolaki byewayitamu. Nze n'omusajja wange nva omukazi oyo omusajja oyo ntandika okusula naye ng'alina girlfriend we atera okujja ku Saturday Sunday naye nga bagenda okunyumya akaboozi balina okunzigalira wabweru waliwo olunaku lwe banzigalira wabweru enkuba neetonnya okuva ssaawa 2 paka 12 ze banzigulira oluggi nenyingira nalwala omusujja nga sina tampa kyakulya ampa wakusula naye omusajja naddamu omusanga nga siriimu kyamukola nambuuza wakikola otya namwokya emitwalo gyange egyo because yanyamba wadde yampesanga mu nnaku naye ennaku yantegekategeka okutegeera omuntu gwe basuza wawulira era nange wensuza omuntu so amuyisanga nze bwe bampesanga sisobola kuleta mukazi nemuga nfulumamu nsobole nsanya akapiira olyokodde sisobola because mmanyi wekiwulikika sisobola kera macha ku muntu kujja mu office munanga Jacob sina kyakulya nga nange nalindiddeko mu kasasiro era we mbanira omuntu amugamba manyi katakugabane kwate 5 nange ntwale 5 sisobola kusekerera muntu gwe bakuba nti nomubbi kubanga nange nalinzibyeko olw'embeera sisobola kera macha kusekerera maama ali mu kuyaggayaga anoonya obuyambi bw'abaana ba orphan anoonya scholarship because nange maama wange yakwatanga nga agenda mu bantu abanjawulo ng'asaba bamperere era so akusekerera muntu atalina kyakwebikka kwa naye nali nsuzeko Kampala road awo nga sina kyakwebikka sisobola kusanga mmotoka ng'avuga omwana najira nga Jacob sebo mpaayo 10 nekola bwenti endabirwamu nenjizaawo kwa naye nali mbaddeko omwana oyo kyonna kyembeera nakyo kyemuwa because Katonda ffenna tuyisa mu phases ez'enjawulo ng'ateekateeka okutuuka ku buwanguzi bwaffe. Katonda leero gwe muganange ali eyo akuyisiza mu phases okuyingira ekiyumba
mama talina mulimu, mama tata yafa okuliddeku, yonna gyakuyisaamu ekubeere kyakulabirako oba kibeere kutegeka bwako okola future ennungi ey'abaana bo. Bw'abanga mu famire gye wava mu famire enjavu, lwana nnyo abaana b'ogenda okuzaala bave mu famire mu ntumbwe oba mu nabaana engagga. Bw'oba nga kisaawa zino lisinga omother olina omwana omu nga tolina kulowooza kunoonya musajja, nga tolina kulowooza kunoonya kuzza ku mwana obeere kubanga kibi okuzaala musajja omusiru abaana babiri, kibi okuzaala mu mukazi omusiru abaana basatu nga bonna basiru nga maama waabwe, kubanga kisoboka, kubanga maama ye mukuumi w'ensi, taata yaleeta ensigo. Era kibi okeera ku makya okugamba nti no oyagala kuzaala kumala nga totegekedde. Oli mu muzigo, mulimu abaana basatu, omuzigo musasula emitwalo 3, bawa afuna emitwalo 7 munezimba ddi. There's a reason lwaki Katonda yateeka obuvunanyizibwa obusinga obungi ku mukazi, nti omukazi yategekerekera ensi. Omukazi asobola okutegera enfuna y'obbaawe n'agamba nti enfuna ya bbaawe wange eno esobera omwana ogu. Kamugamba nti bebi tugira twekuuma, tulindeko okuzaala omwana owokubiri, kubanga kibi okuzaala n'otalabirira, kibi okuzaala abantu abalala ne basomesa. Omuntu omulala wasomesa omwana wo yatwala omukisa gwo, omuntu omulala wayamba omwana wo yatwala omukisa gwo wandibadde ogugwo. Era kibi nnyo okeera ku makya ng'omukazi oba ng'omusajja obutayigira mu mistakes zo. Wava mu Uganda ng'ennaku ekkubye n'ogenda mu nsi z'ebuwalabu n'otandika okubeera mu WhatsApp onoonya abasajja, n'otandika okugenda mu gurupu z'abayimbi. Omukazi atayigira mu nsobi ze, omukazi azaala abaana nga batambulira mu life y'emu. Olwananga nnyo ng'omukazi bw'obanga oweredde omwana wo ng'oyoza ngoye, wasiika chips, okola obulimu buno bwa wansi, olwananga nnyo omwana wo atatambulira mu bulamu bwe bumu. Bw'obanga wazaalirwa ku lujja ng'omwana wo first born wa second born wamuzaalira ku lujja, lwana nnyo ng'omukazi oleme kukeeramu kyakukwata kikolimu ekyo kiwa abaana bo. Teri kintu kisinga kubeera kibi mitandikira bongo kutambulira mu bigere by'abazadde bo na kutomera nsobi bazadde bo ze batomera. Ffe ekirwadde kyaffe siriimu, ffe siriimu yatutte ewaffe, ffe accident zitutte ewaffe, ffe tufa simanyi mutima, ffe tutuuka emyaka wegiti ne tuziba amaaso. Bya kisiru olwanga nnyo okutula ekikoligo ekyo ekibatambulira kuwe n'ozaala abaana nga baawufu nnyo ku baganda bo. Omwana Katonda ali eyo nkusabira ofuuke Jacob w'omulembe gwo, okutula ebikolimo byonna enjiyo ebibadde etambula nabyo, era ddala oyimirire weewuunye naye ng'oyogera ebigambo bino nti nkizudde wali wammanya. Jeremiya byayogera mu Jeremiya 1 paka ku 4 nti wali wammanya nga nkyali mu lubuto lw'abazadde bange, era omukisa ogwo wagumpa wanfuula ow'omuwendo. Mu kawairo ke kamu olw'ebye nayitamu, okulumwa enjala, ensi okumenyaamenya n'ebirala, nasalawo kulaba mu Charity Foundation nzigulenga gate y'ekifo ekyo, buli muntu ayita ku kkuba enjala gweruma akyamenga alye. Kitegeeza ki? Nti gwe mwana wa Katonda Mr. Jacob gwe yayogeddeko wafuna akawuka, wasalawo kunyiiga otte buli muntu. Nedda, Jacob eyabbanga emmere yagisabanga ne bagimumma, kakati aliisa byalo. Kyusa olunyiriri lwa famire yo n'olunyiriri lwabo abalowoozanga bw'olowooza bw'obyogera bajja kubitegeera nti byaliyo, naye ate bwe banaakulaba ng'oli wanjawulo bajja kakasiza ddala nti nabo kye bakola si kye kituufu. Mu kanyumiro ke kamu Mr. Jacob, bwe nkulaba nkwesiimisa, bwe nkulaba nze nno ndabira ddala nti toyina kizibu na kimu ky'olina mu nsi eno. Pafyumu gy'owekuba ya bbeeyi okuzaama, engatto egenze n'enkoonako ate ne neekanga ne ŋŋamba oba nze agiddugaza ate nga munjogera ennyango. Tugende.